onterezeemuko nina mukyala wange bamuyita Jane ne baŋŋamba afumba mali 2 olw'omuvubuka bamuyita Maddi ayinza okuba nga omuganzi gyafumba nga ave wange nagenda wa Maddi ate nga yemulimu gyakola agenda naŋŋamba bagenda kukola ekiro oluusi nama ennaku 3 njanga takomyewo kanjagala ongerezeeko kondaba omuvubuka oyo bali abaabeero babeera ku mulimu naye nga omuvubuka Maddi baŋŋamba yafumba wafumbe wange ne wa Maddi. Katulabe singa kali tukubidde bukubiza ebintu bingi byewali tunnyonnyodde kati kwa voice note usindise kaaki. Halo? Halo? Jemale? Kale tuwezi ono Maddi? Jenny wali? Wanchewu? Jenny wali? Jenny abadde afulumyemuko. Oba mufunye ntya? Osobola mulinda muko dakika nga 3 ayinza okuba n'abakomyewo gy'alaga. Mbadde munoonyanga eka balina bye bamugamba. Onaani so? Nze mukulu we. Muko. Nesebo. Muko gye baleko sebo. Kale. Tubadde tumunoonya ati yatuweeyo ennamba n'agamba nti oyo gwe mukubira bw'eba eyange teriiko. Yabadde azze ng'alinamuko obuzibuzibu mbu olubuto lwagenda mu nseke. Wangi? Yabadde azze ng'alinamuko obuzibuzibu nti olubuto lwagenda mu nseke. Era kaakati yabadde agenzeeko mu ddwaliro. Ngamba mbu abasawo basobola oddusokolamu. Eki? Nga ngamba nti mbu abasawo basobola oddusokolamu. Okulusokolayo? Yangambye mbu abasawo basobola oddusokolayo. Ewa. Mu nseke. Kati gyagenze? Gyagenze mbadde wamuwerekerako nange naye mbadde bize mukko. Naye nga ndoza mu dakika nga 3 ajja kubakomyeyo. Kale. Nja kuddamu kkubire. Kale muko. Naye nkulabako ddi? Muko tujja kulabagana. Wadde kisambi ky'enkoko. Muko. Tunalabagana bina nja bikola muko. Kale. Kabasoke basokoleyo olubuto lw'omu nseke. Kale muko. Balusokolayo busokoza. Oba balusokozayo kikwanso. Oba fooko. Oba kati. Oba ekitiyo. Ekijiko basenayo besenu. Abakazi mwenderi ali basonyiwa. Olieno kati olubuto lugenze mu nseke. Ono yalumikisinga n'oweno n'alumikisinga ne luwunga mu kifo ky'okuyita watuufu lwayingira nseke. Oyinza okuba oli aluleka watuufu lwaba walusindiikiriza mu nseke. Anti wulira. Basebo kafeero mwebale kujja. Nasabye omusawo waffe ayogereko naffe leero ku by'okuteekateeka ezzadde family planning. Ssentebe ezo ensonga za kikazi zisijja ziwuliriza. Kafeero mutuufu nange kanviwa. Basebo zino ensonga namwe zibakwatako. Mutunulira abaana bammwe bonna bakonzibirwa nsonga yakubazaalira kumukumu. Ddala kituufu nti bakyala bammwe bokka bekikwatako. Ssentebe oli mutuufu mazima ddala omwami n'omukyala bavunaanyizibwa kyenkanyi ku mbeera y'amaka ennungi.
omusawo azze atunnyonnyole ku ngeri y'okuwolamu okuzaalira abaana okumukumu. Kino kigenda kuyamba abaana baffe okukula nga balamu bulungi ate nga bagezi era kitangaze n'obulamu bwabwe bw'omu maaso. Bw'aba awalowooza nti tebimukwatako atwamuke. Kafeero olowooza otya? Kafeera aha nedda ssentebe oli mutuufu. Bino nange bimukwatako bannange tuwulirize omusawo. Nze njagala kuyiga. Tusaze okuzaala abaana beeyagaza nga balamu bulungi ate nga tuteeseteese bulungi obulamu bwabwe obw'omu maaso. Tuteekateeka engeri gye tunaabazaala nga tugenda mu ddwaliro okulondako enteekateeka ezadde etugwanidde. Obubaka buno batuusibwako minisitule y'obulamu. Obuda obugenda ku mulimu bundese nkusaba onooneka ewaka. Musawo, leero sisobola kutwala ku ddwaliro lyo. Nalwadde mu kisenyiga eky'amaanyi lubyamira ekifuba n'omutwe. Kiri nti nze n'omwana wange omuto naye mulwadde omusujja ne lubyamira. Bambi, weera wa booda omulala. Ng'olina ebizibu bingi naye nina ekintu kimu ekiyinza obbimalawo. Ye Sinohorn. Sinohorn? Iye. Sinohorn agira mu mpeke ez'abakulu ne sirapu w'abaana. Akuma omubiri nga gweyagala era kakanyiza ddala omusujja, kisenyiga ne lubyamira. Weefunire Sinohorn. Obubonero butakyukako genda olabe omusawo. Akalango kano kakkiriziddwa ekitongole kya National Drug Authority. Sinohorn aleetebwa era n'abunyizibwa eggwanga Bazi Pharmaceuticals Limited. Ensisimuka enyovu buli ku makya nakachwa n'amooti ku Beat Pharma ekintu buli ky'omuziki. Abakazi lwaki ogenda eno n'eno kireeta obutemu. Anti kati olaba mukundi obuzibu obuze abakazi bakoppye nnyo abasajja kubanga omusajja abeera ne waifu ne side chick. Kati n'abakazi nabo bakoppye ne babeera ne husband ne side cook. Kale awadde mudda musajja watutuulo kakkane nakakyawoteesawo otya buli olabanga batwala nobala okuweereza munnange bakulusokolayo mu nseke. abasimusimu bali kutuweereza bannange munno muleke bamusokolemu olubuto banaamusokoleramu n'enseke lwaki tomwesonyiwa bonoonyereeza enkoko byeridde kati olaba byofunye. bakazi balaba edduka. Ai maama abasimusi balamusizza gayi kasita ategedde nti omukyala bamusheyalinga. Omukyala ali mu mali abiri ate byonna oluto olwagenze mu nseke kasita ategedde ekituufu kyabadde anoonya naye ng'omuka ebisambi by'enkoko birinde mbaagala nnyo mwana Bale Dubai. Obuto tetuyinza butawunga. Omukazi oba okusheyalinga nsanga nga mpiseewo nga temanya. bagenda kukozesa na fuuko olujja kuvaamu naye bannange abakazi olemwa naate kati wali luno bannange kisuusa oba kiki sijja kitegeera abakazi basusse nze sirimu. Bali kutuweereza nosenga nabuse ekikuba nkima naye maama kawedde mudda. Shenga nabuso tamanyi nti ekireese embeera sitaani takyatuma yeetuukira. Maaka mooti ne Nakakyoma baletuweereza amanyuma n'abandi bwirwolensa erinnya lya naye bannaye abakazi bazibu seba akozesa eno n'eri naye kati nze kyendaba nti ono amwesonyiwe omusajja amwesonyiwe amulekere eri yayiye ekiddako manyuma n'abandi. Naye kakati oyo omukazi kaba kasagazi mululu. Nedda omu mwami omulala boyfriend. Liba tete kulu mukunja Amooti ne Nakakyoma baletuweereza nze mu lugo Emmandi Kijumba Kkoki Mugombola y'e Rwanda. Abakyala babikola ng'ebyo. Naye nange abakazi atabatya gwe ntya. Ate gomeze n'okuluma n'oluma mama n'olubuto n'ofuna. Lulo kati lugenze mu nseke mugenze dusokolayo. Omugenda dusokozaayo ki? Mukama musajja munnange. Oyo mukazi goba bugobi goba. Ekintu ky'omuziki